Entalo za tata tezitukwatako, entalo za batata tezitukwatako. Fe tuli badembo kuba nti tukwatagana ne tunyumya because fe emiti emito egisobola okugumiza ekibira enkya. Bino nno bigambo bya Solomon Kampala kw'ogatta ne Alpha Theory batabanye ba Bebe Cool ne Bobi Wine. Tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omugazi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamuli amanya ne Dobosi Pampita Ntambi Chimso Rich Boy Maxudi Junior webale kuba nti wekumira on 24/7 webale kuba nti subscribing na tambula fena nawe atana kuba nti subscribing akugamba nti osuba subscribe now tubere nti tutambula fena now ebiseera ebisinga tuze tulaba omukulu amanyikiddwa nga Bebe Cool kw'ogatta ne Bobi Wine nga basojjaganya kuvadda mu music industry. Bano ababiri bali teberisa kakanja nga bano ababiri betwala speed okwevumira mu nnyimba n'okwekuba ebikonde mu public. Bino ebikonde mwalinga olutalo luno lwalinga lwa Jose Chameleone kw'ogatta Bebe Cool ne Bobi Wine. Olutalo luno twali tulowooza nti luyinza okuba nti ludamejinga abaana in future, naye ng'ate kikolimisa okuba nti bano ababiri gye bakoma okula abaana baabwe gye bakoma okuba nti bakwatagana. Lunaku lwaleero twalabyeko ebifaananyi nga bifuluma ebyamwana mulenzi amanyikiddwa nga Alpha Theory Sali mutabanyi wa Bebe Cool kw'ogatta ne Solomon Kampala Kyagulanyi mutabanyi wa Bobi Wine nga bapozinze bali ku swimming pool babakuba kw'ogatta n'okuba nti bagezeko mu video okuba nti basamba akapiira. Kino nno kitandisa okuba nti kireeta okusatta mu ggwanga n'abantu okuba nti batandika okuba nti bawa comments zaabwe. Kifeno tetwatuddawo ne tuba nti tutuula tusirike tulinde ekinaddirira wabula twakute ebigere ne twolekera ewa Solomon Kampala kw'ogatta ne mwana mulezi amanyikiddwa nga Theory Alpha mutabanyi wa Bebe Cool. Now bwe twababuuziza kiki ekyavayo kuba nti bano ababiri bakwatagana okuba nti kiki ekiri behind their friendship. Theory kw'ogatta ne Alpha Theory kw'ogatta ne Solomon Kampala bavudde ne batutegeeza nti bo ebyabatata waabwe baze babiraba ku TV kw'ogatta n'okuba nti babisoma mu mpapula za mawulire nga batakwatagana naye ng'ate bo ng'abantu bakwatagana era bagamba nti batata baffe batugamba nti ebyaffe byabakulu tebibakwata ko muli badembo okuba nti mukwatagana na buli gwe mwagala as long as muli bakyali nga temusobola kwelumya. So n'olwekyo bano ababiri basala okuba nti badropinga ensonga z'abatata bano ne bamama okuba nti bakwasaganya. Twababuuziza kiki ekyabaleta okubeera so close bonna. Solomon Kampala avudde n'agamba nti waliwo time maama wange gye yasobola okuba nti afunamu obuzibu mpulapula n'aba nti atambulamu agenda okumulaba nti abeera wa Uncle Bebe Cool. We twagende wa Uncle Bebe Cool batwaniza bulungi kw'ogatta ne Mami Zuena. Mami Zuena n'atandika okuba nti atubriefinga n'okuba nti batubuulira mami Babi Kyagulanyi kw'ogatta ne Mami Zuena batwalanga time n'okuba nti batubuulira n'okuba nti batugattaganya n'okuba nti batwala ku ssomero ffenna. Era kino kyatuwanya okubeera so close kyanumanga ffenna kyatulumanga okulaba nti batata baffe bagenda ku TV ne beevuma naye nga twali tetulina kyakikolera because twali baana era ffe tukyali baana nga tusobola biyingira musono olwekyo ffe twasalawo tuleke entalo z'abataata ez'ebyobufuzi eziri mu music neziriwo ng'abantu kuba ffe tetwabimanya tetubimanye. Twasalawo okuba nti tukwatagana ng'abantu kyova olaba nze Solomon Kampala kw'ogatta ne muganda wange Theory Alpha tuli bamukwano. Now bwe twabuuzizaako mutabanyi wa Bebe Cool tumugamba kiki ekyasala okuba nti kikusigiriza okuba nti okwatagana ne Solomon Kampala. Bebe Cool son Alpha avudde n'atugamba nti Solomon Kampala y'omu ku mikwano ekyasinza okuba nga giri polite and kind gitegeera ate nga Solomon Kampala musajja alina amagezi kimufuula okuba nti wankizo nnyo okubeera nti bakwatagana. Era Alpha avudde n'agamba nti nze nakulanga twakula ne Solomon nga tusomera masomero ge gamu era tubadde tweraba mu biseera byaffe eby'eddembe. So bwe twabuuzaako batata baffe ne tubabuuza nti tuli baddemu okuba nti tukwatagana yaddemu temukwatagana batata ne batugamba nti tuli baddemu okuba nti tukwatagana. Kyova olaba nti nze nfuna ekiseera taata oba mami nanvuga nantwala emagere n'ensiibe ewa Bobi Wine olunaku lulamba ne Solomon navuga emmotoka paka Kiwatule ne tusiba ffenna mpolampola because famire zasala okuba nti zeegatta bamama baffe batugatta ne batata baffe tebakinako buzibu kuba nti tukolagana. So n'olwekyo
ffe entalo z'abakulu tezimanyi. Now bwe third party mudda ku Facebook kwogata Twitter ne YouTube ne mutandika okuba nti muyingira mu ntalo ezibakwatako ezitabattakwatako nga muvuma Bebe Cool ne Bobi Wine. Kino kiraga nti bw'obanga gwe osobola bw'ebanga abaana basobola oba family zisobola okukwatagana gwe nga basobola okuleka obuchayi bonna bwe beriko ne bakwatagana gwe abiyingiramu notandika okuba nti otekinga side gwani. Kino no kikulaga nti abavuma abali mu ntalo lwa Bebe Cool ne Bobi Wine muswalidde ddala bano nno kiyinza okuba nti mbeeyagala ate nnyo ddala. Bino n'ebisigaddewo byebalina mu episodes zaffe zitekalo sigadde Ntambi Kimso Rich Ben Maxudi Junior. Webale kuba nti subscribing, webale kuba nti otambula naffe ebiseera bino, webale kuba nti liking, oliwaddemu okuba nti owa comment yo oba opinion yo mu comment section yawo ne tuba nti tugifuna mpola mpola era nkugamba nti big up on yourself. Bye bye.